Ibadde ssanyu gyerere nga akakiiko k'ebyettaka mu maka g'obwa President aka Presidential Task Force on Land akakulemberwa Brigadier General Moses Lukyamuzi Kaddizza muwala w'omugenzi Muwanga Stephen Kayanja obuyinza ku by'obugagga bya kitaawe. Omusasi waffe alina ebisingawo ku nsonga eyo. Kibadde kitutte emyaka 25 nga Nankabirwa Stella Diane mulekwa w'omugenzi Stephen Muwanga Kayanja alaaja n'oluvannyuma lwamu ku baganda ba kitaawe kati omugenzi okweddiza obuyinza ku by'obugagga nga bano bakozesa omukisa gw'okubanga omugenzi yafa Nankabirwa wa myaka 3 gyokka. Kigambibwa nti bakozesa olukojjokojjo ne beezibika ebintu by'omugenzi omuli amayumba g'abapangisa ettaka kwe yali mu zooni y'Ekikokonjeru ekisangibwa ekyengera Town Council ekintu abamu ku b'enganda kibagamba kikyali kya bwenkanya. Yaweze 18 batandika okwogera tibannanga omwana ffenna ne basenga baabwe ne bataata baabwe nga tutuula ne twogera naye ne balabika nga tebakigula ne basooka bakifuula nga kyabulabe ne batandika okugamba nti buli abeera n'omwana aba alina bwe yeegulumiza ku kataka kaaki k'omwana. Embeera eno yawaliza akakiiko k'ebyettaka maka g'obwa pulezidenti akakulemberwa Captain Fred Kakumba okuddiza Nankabirwa buyinza ku bintu bya kitaawe oluvannyuma lw'okutuukirirwa bannamateeka bakaggwa Partners Company Advocates okuyamba ku mwalo ono okumutaasa ku booluganda abaali bamufuukidde akayinja mu ngatto. Obuvunaanyizibwa bwamugibwako Mutonga bwa myaka 3 leero lwafunye obwenkanya bwe. Ofiisi yaffe kulira Brigadier Moses Lukyamuzi emukwasizza ennyumba ze zino ezamugibwako mu Butonga kati era ndirodiwa. Akakiiko basoose kulambula amayumba g'abapangisa gabadde gawambibwa nga n'agamu gasangiddwa gaayonoonebwa oluvannyuma lw'okutegeera ng'ensonga zino zakwasiddwa abakakiiko nga waliwo n'omu ku batabani b'omu ku beddiza obuyinza bw'ennyumba zino afulumiziddwa era bw'atyo n'aleeta bodaboda emusombedde ebintu. Captain Fred Kakumba akulembeddemu abakakiiko kano aka Presidential Land Task Force ategeeza nga batagenda kussa mukono kuyamba abantu kufuna bwenkanya ku ttaka lyabwe nga bakozesa obuyinza obwa pulezidenti w'eggwanga. Tetuyise mu bintu byonna tuyise mu kutegeeragana kubanga ofiisi yaffe esooka kukwasaganya abafamire era ne batusuubiza nti bajja kuva mu kyovola b'osanze ennyumba ezimu ng'abamu baavuddemu abamu baabo bavaamu buvi naye tuyise mu kutegeeragana. Munnamateeka Fred Mukisa ayogedde ku ngeri gye beekubiramu enduulu eri akakiiko. Twamuwandiikira nga tumusaba ayingire mu nsonga eno agitukwasaganyirize agimalirize kubanga ye alina security n'ebirala. Ye Nankabirwa oluvannyuma lw'okweddiza ennyumba za kitaawe asiimye Pulezidenti Museveni olw'okusaawa akakiiko k'ebyettaka akakulembera Brigadier General Moses Lukyamuzi kubanga akwata ku miti emito gino abalekeddwawo bazadde baabwe ate ab'engando b'abantu anatandika okubanga baagala okukola ki okunyaga ebintu byabwe awe neebaliza Katonda nti asigale nga abawa ekisa ekisigala nga kiyamba bamulekwa bonna. Jovan Kibirige yakusakidde eggulu erino. Webalya ddala Jovan Kibirige.